gundi nikana jambadde kutwa chankasoli kubikomi tuli naho cha watu ajambadde katubotera kubikomi basobola toli nacho ngamba nino omuzannyo muri abantu batano ku muzannyo ati yemu okitegera nekwe theater eri kubuzibu tekyasobola kutufuna abaana balifu naye gwe fe anti kati twatukira dda competition yazina nene twatukira mu kinyusi kiringa ba directors buli omu alina obudde nga tewalina masimu omuntu adirectinga ali mu simu ye talaba na kimu ba directors balinanga n'amasimu ojjukira nga nene nzibu etiringa kibatu ina message esimu tezagirako message ngo receiving nga bazita serotero oba olina serotero siri erabira medicine ko mukasonda ng'agikwata ati nasoka nasikayo oluwaya n'agisoka n'agyogerako ng'eranga bino ebyaba police bebayogererako yanange gone other days ate omukulu eyayinanga limoti ng'era ajja n'atukyangalaza tuza alina simu kumba akyangalaza limoti omusikati olubwamu ate naye yafuna ekisimu tumanyi ndeka tonkyaya ebujuuka iyo buli muntu akufuna gwe omumalako bantu bange bakugweko nasigalawo kaendera sima akataana akatawera kuba nabanyiiza nakongerako yera oganira kungulu shiya mama lusaze gyali ansimireko akataana akataweza nawe kimanyi twatandikanga rehearsal sawa 11 kati nga tuli mu rehearsal notuuka late kati okimanyi kino ngodduka buddusi ng'agenda ku muzanyi ekya pupu abajja kukasukira akatebe I know katona asamba obutebe mubiddemu biki ebyemuzannya tetwagala byamala bisiikasiikeko mubiddemu naye nga gowulire wemazeeyo muzannya paka sawa 10 ez'ekiro night rehearsal asobola okudda wakano ddayo tasobola ne weebaka twebakangayo mu bikateni emabegeyo Mariam n'atulika n'aseka nga lwakatunda kamunyumidde nange muddemu nze nsekemu naye nange omumbejja naye mujuuka siri basonyiwa tuvudde wala era nze kutulanga abantu bakuwaanawo ne ngamba nze naye gwe nze amanyi mujuuka oli atalimu wadde akanyanya wadde akatungulu atalimu wadde karoyiko oli boyiro habo I know habo kigaji wabula bannange naye mukama mulungi era tutuuse eno I know ne tubaako bwe tuli mukama tulina okumwebaza ennyo era senga si kitwandikoze thanksgiving buli mwezi I know right mukama tulina omwebaza bingi okitegeera ate wadde obulamu abantu nga bafudde awantu awo abantu nga bafunye obuzibu abantu nga bagenze ku byeyo nga tusigaddewo era abantu bagitulekedde uganda bagitulekedde kale mukama abalaba kabagiturekere ffe tumenye abagamba nti bagirekera ffe okubeera munnayuganda is a full time job it is and a hard job I know a full time hard job kweganga twetagana muntu kubuuza working experience nga munnayuganda mukama tayina natutwala mu muliro afe tuvudde mu uganda teya mugende mu ggulu mwabonaabona obwedda I know tubadde mugeyo eno already ano bannange ndeka munnange bujuka ndeka naye kagagana otunamu embeera bannange wetwazanyira emizanyo n'embeeragana kyetulimu ze nsaasira abaana baffe mujuka ffe twasanga ku nsinga etereddemukko kweganga tinaba kutabanguka gamba nga tolina tabanguka naye kati ekaye nga so okutambula nga muvudde mu night rehearsal n'okadigidde okuyita kuya mu street ne mukadigida ne tewakisekka n'oyambuka matini n'oyambuka naye kati yitawo bakuwaanawaana era yitawo totuusa simu totuusa sente bituusa totuusa luba tozuka stand by tamukubire wakisekera era gye bamukubira bali baka bakuba mujuuka ugamba otya ebyange biwanvu matenga nti byetaka tuli babiri aye nenzuka nti tuli babiri tubisindike oyogera kugati biwanvu muko nti matenga biwanvu byetaka tuli babiri naye ate nenkulaba nga era tuli babiri naye tusindike mwendi happy new year to you ombulako nno nje ndi munnanga nti kakatujuka twafuna obuvunaanyizibwa ninafumbirwa nina abaana tukyali bali ba Ruth Kalibala mujuuka abajja ku Bativale ne mu Ruseti luka kati mwina buvunaanyizibwa nera twabulinamu obutonotono nze nazanya akatema omukyala gyali eka nera omukyala mufunya ku theatre namulina mujuuka oyo mukyala yali faani ogamba omuntu jange onsange ku theatre ate lo naafuuka faani awo ye yali ofiisi yange nga walina okunsanga muliiremu mujuuka emyaka egyo walina omukazi
naye teri faani ng'avaka mwesangawo owaayi bino bye tubeera na mikwano gyaffe na mukwano gwange kimera omumanyi testa umutegedde oyo naye omwana bananga ali luddawo simanyi kimera disani yonna gy'oli tukunoonya tukulabeko twatereera twatereera tuli bulungi tunywa ku mata tuli bazungu anti omulaba kakati twatereera kimera disani yonna gy'oli jangu twogeremu yali muzanyi mulungi mutabani wa nakate bannange nakate omuliro nakate ngenda ne mutunira naye katakyasobola mulina wiiki ejja azitoye ataddeko kiro ate nga yafuna olubuto olulala maama nina ddiki nkebera sentimita tontame zikakunkyaza tonyonoona munnange disani yakusetinga disani tansetinga disani alina mukwano gwe polini yajja n'omuwala owa galubindi nze mbagamba nze abawala ba galubindi sibagala baba balugezigezi era ne mwesonyiwa saanyumya naye nenyumyako ne bakyali bange naye maama atambula bw'ati ng'agenda naye ono omwana singa ntegedde nandinyumiza naye wa galubindi asituka nga byayuna sibirina galubindi ngamba kamuleke alidda bwe yadda nga ate sitawaadi layini anti nazirina ng'osobola olugiri n'olulonda n'okulukuta nemufuukira labadaba ng'oli omukyamu gye byagwera nga talika olongoze ku thiyeta tunakumanya ffe nga wendi mwali mummanyi kyenkugamba nti wakwanira ku thiyeta kati ku thiyeta yajjangawo kulaba nze nakulaba mizanya nti eka twabeerangayo babiri ffekka ebugalubindi nabo musuuza naye ate yaziddamu kati era agenda nokuddamu antame nje kimugambe tenadde onzijukiza ngenda kuddamu mugambe liidi wacha maneno ya galubindi wacha wewe kati olwo omuteeka awaka okuva okujja ku thiyeta omwana abandi omuliisa kiwalingawo senta zaaliwo anti nali nzekka era n'okumuleeta namugamba ndaba ndi nzekka looza gwononemera mene gye nsobola okulya obwomu tusobola ogirya ababiri ne muliiramu awo najja ntubeera ffenna emisala ng'osibamu awo misala olweggo onojja ku rehearsals ku rehearsals najjanga ani yagani najjanga lwaggulo ate nga transport mulina nga kati namukwano gwange sempagala twakula naye sempagala asula nansana sempagala alina pikipiki akola mu Uganda Wildlife Authority kati nga gwenzija naye ku makya saawa 2 eiza kati balina ofiisi wano nyini nga oba ku State House wano Kampala anti nja kusomesingalo nja kubikka kamera nja kuba tebakulaba focus frame kakati nga nakujja nani nga nakujja ne sempagala ku macha ku piki nandeka ku Bat Valley n'agenda ku mulimu kati ekyegamye nze Bat Valley najijjanko saawa ezi nga n'abaana bali ku parade mu mwaka ngo kujja ku saa 11 nga nze bu Irene n'amatovu buli ku parade kwanga Irene jukira yali asomera ngo tuyitawo yatulaba era nga tumulaba mwana ali awo muto naye maama kati Afrika yone yamuwa engule waliwo akolanga naye yagamba benkana obukulu ne mga tugeza ulaga wa tirira tubeeri tusigale wano tukole program egwe nga tukyali fembi tondekaawo nzeka njagala tugikole babiri lwaki ogindekera sawa bbiri banange mujuuko obadde ombuzeeko nyoyimba nga mwendi so sawa bbiri baawo oyo komawo tukole program babiri togindekera komawo wano tugikole babiri luso obadde ombuze nga mwendi olwo sawa bbiri ng'olumba theatre otuuse ku atayagala muntu akulira atayagala muntu atuula naawe kati ne wano simanyi oba tunasigaza omukwano bwanika tondekera yagadde muno webale kakati tubadde otuuse ku theatre sawa bbiri theatre balwangawo giggula ate nga nze njigula nti ate nze nakedde teyalinga ya bisumuluzo nnyo naye yali ya kisumuluzo twayitanga backstage nga tetusibaayo nga nyingira munda nga njera theatre nga njeramu nabbobi nga nzijayo faani zonna nga nzooza nga nzikanika ezaali enfu ebyo byonna nejjo nti yabimanyanga
okujjako namugamba nga waliwo fani ezimu nasanga kapasita nfu namugamba mpayo sente tugule kapasita olwo otya obimanyi nze nga musanze nga manyi wagasoma nze nasoma masannyalaze olwo omulimu gw'oli gukola ddi baba bagukole nange nga nkola ogwa rediyo nange ogwa musanze abala bagukole naye ogwa rediyo wawuddamu n'ogusoma n'ogwa katemba otyo kati nga munange ngula kapasa nimbitereza ku theater moja emizindano nga musanga miyonjo naye nga teri amanyi emizindalo ani agyoza mabira ataweyita nafuuka tannabeerawo nnyo mabira nga ajja kawungeezi kati nga nze nsiiba waawe enjala nenuma nensike waliwo omukyala yali nga ewa kisekaawo yatundanga capati wa hoteeri nani eyafa eyafumanga ekinyeebwa nga kikwata butto waggulu nze ani yagaana nalyanga kinyeebwa walyanga ki capati na bijanjaalo biri supu baba nga nesala biri supu zange ate nga saagala kuliirayo wakiseka nga nzigula nazintera mu kaveera nenyambuka ku Bat Valley bwomu nendya capati zange nenzikirira ku taapu nenywa amazzi aliwa aliwa ebyo bikwata balinawo naye sina wadde ekikumi kati olaba bwenganywa nti ankwata naye luli yayitasobola kunkwata naye mukama akuuma abantu be otyo mukama akuuma abantu nimbirewo munange bwento paka bwemwajjanga mwe ku ssaawa 10 mutandika rehearsals naye kasajja wali ozina zuka safaari awo safaari anti awo ndi makerere safaari awo nali makerere naye kati okyasobola ali bwenfuwe ngafuna wenfuna olina ngamba kwate kisenso ai ngansumulula bosensebula maswanku ngambegomba mmwe mwali basita ate kyenkusaasirako gwe bwasita bwakeera mwe mwayanguwa muli basita ng'abantu bagamba kali akawala akeeru ng'oli keeru totya naffe twali twakutyatya dda kubanga waliwo abantu abeeru ng'obutudde obuddugavu naye nzenna kwaga nange neeti oluusi waliwo bayiru bannange benningiza kati ompadde obuzibu kati nfune muntu mubuuze nti sitting facilities ono za bulaka kakuwa ekyangu waliwo omuntu gosanga mweru ng'enkwawa sinjeru kati ogenda ziwanika nsobola okuwanikiramu ate mujuuka kiya naye omanyi munange ontama ondooza oli wa busungu kandi bagamba ab'obusungu batuuya n'ennyindo kati osunguwaliraani gwe wampise kati nange onali gwe wayise onsunguwalire badde sitidde kati ekifo kiki naye kanzijukire bulungi wasookera mu kuzina wayirira ffe talenti bwenzijja oba ewaffe gye wasookera oba walina wala gye wasookera okuzannyako nazannyako mu ngoma players twalingawo ku national theatre nga tuzanya bya luzungu era kyovula nakalubirizibwamu okuyiga ebyammwe anzanya byalo mmwe babakisiraga kati mbayiga luvannyuma nali kati era nga aba abeera ngamba buli kase mange engeri gye badde ozannya mu luzungu si bwe tukola mu luganda olina kwogera buti n'atandika kunjigiriza buyigiriza kati eri obalayo bbanga ki eri namalayo bamwaka bya myaka 2 naye anti ng'eri twazannyanga twasooka tuzannya kawo city game nezako n'emizannyo endala katono kati awo ne tusirika kati nga tutandika kuzannya set plays zino eza senior 4 Betrayal in the City netujja netugikuba abaana ba senior 4 bakola ebigezo netulinda ate paka bali abazza lwe banaddamu okukola senior 6 ebejja netuleeta asimanyani so twazannyanga set plays ezo mwalimu ssente mu bintu ebyo gwe tewafuna kwate ng'ofuna ngaani oli director saali muzannyi nannyini muzannyo yafuna anyway ndowooza saabiringizanga nnyo ate ekyannyamba n'okuzannya ebya ssente nga sibiringiza nene era nalino gye twali naawe ng'ebya ssente sibiringiza nze nabifangako mwana gwe nga nzitegedde kwani wenezanyira no Pride Academy twali tusanyako emizannyo awo asheriba abaana abo bakawenja sembusi baagala ssente bombirira ne bagamba tukole gundi tea party konzere mu kabaka amabanda ya tea party embu ssente ze baakoze baziriemu tea party abaana balabula ne basanyuka beebale gadi zange muzimpe nkombe ku lugalo wano ngambitegedde awo nze awo naye paka kati nze era sikaayanira bya ssente sira nali nzikaayanira nga weesiimye nje te ssente temmalaamu bwezigaana nga zigaana ndizifuna olina oluganda ku kenzo ebyensi bikwemazaamu ye nze bya ssente ebyensi bineemazaamu munnange bya ssente yokka naye wali ozannyeko like way back
like kuba mu primary or secondary. Mu primary saazannya ku mizannyo. Nali njagala nnyo okuzina amaganda naye nga lukase bagamba bajjeyo abamba bangi abo nze kubatandikira. Bangi nze kubatandikira. Eziga ku mutima. Ne babinzijira mu ddala. Naye ne ŋŋuma. So when you're secondary like secondary banazannya koko waliwo omuzannyo gwe baleetawo gwa HIV AIDS bayita the Hydra namuzannyako. Mwakoma waffe twatukeda ku National Theatre. Oba ffe twakomawa ate nze nali awo mpise Masaka. Ne mwasajja Masaka okimye yoki. Najje nali nsomera Takaayi. So nogira mu Masaka. Ne mutuuka wa mukoma wa. Sijjukira we twakoma tetwajja nnyo Temwabuka kayabwe. Tetwasala lwera. Kyoba omanya. Naye mwalingizaayo ko wakiriko. Wadde tetwajja. No, naye nga Katemba wasn't my thing. Era nze ngamba abantu nti Katemba accidentally kyali accidental. Nze nali namala kusoma musanyirizi gange nze mba nnoonya mulimu netuulira ku radio nga balanga abazannya emizannyo. Nizija ku National Theatre muzungu n'angamba mwenze ntandika kutendekebwa bazungu. Justice Potter. Awuzanya ki filimu muzannyo. Tuzannya mizannyo sit a game lwa luzungu. Okusesa abantu mu luzungu ngo tekyali nga kyangu. Ennaku zino kyangu naye luli kyali kizibu. Ne Kati boy olwana nabo. So ne nvugamu awo nabo beba nti kati bijje navo okujja ki. Ku Bati Valley. Kati awo nno waliwo omwami njagala nnyo mwogerako kazi we omanyi ku National Theatre. Kazi we omusajja mu. Oyo omwami kazi we ye yandeeta ku theatre. Musajja mulungi nnyo. Nankwasa kato. Era buli katagamba ndi mutabani we tomuwakanya. Namukwasa kato lubwamu. Nakwasa kato lubwamu namugamba omwana mutwale. Tukusanga kasiisira tugamba akalenzi kali yako omubwa pinki kakola bikyawo kayimbi kwange bisere ba misa kibajanga nyo tuyimbira yimbiranga ennyimba. Nengamba nembuza wanyana kayimbi kwanga bayimbi. Mwata ngamwange yezaawo nga nakajja. Kutandika. Etuyo akalenzi lenzi kwanga bambi embeera yali nnungi nnyo. Eyiyo ngebyawo. Ku theatre najja ndi muka ku Bati Valley. Awakali sagala byogera naye nandikugambye n'omuntu eyampa ku ngoye ze enza olaga wa wajja mu ngoye za programu n'ogikola weka nfuna oli nanjazika engoye era okujjawo gwofaaki nginse ku mulimu mupya otyo nenzija nga nsabudde bulungi nnyo nenkeera olwokusatu nenteekako n'ekkooti kale n'ekkooti yakwambala ku olwo wanyana agamba omwana oyo ebigambo byo ne bamukubamu oluyimba mu bigambo bye. Tubere wano. Nkolese. Beera wano wenkulabira. Tonzirukako nnyo. Ojja kunkuba enfuufu. Omanya ebigambo bye bingi. Wano ku bench. Tova ku bench. Wanyana yange. Nedda n'agamba. Sigame yakugeya. N'agamba. Twali babiri ne wanyana. Okugeya oli abatagambye. Amanyiza ebigambo byange si bingi. Naye omwana yasima byokola. Si kyekyo. Afa. Mujuka simanyi lwaki nkuba. Lwaki wampi. Simanyi lwaki wafunye abantu. Otyolo okubya olwokusatu okubya ekkooti yo. Paka nenzija nga nzikakkana mpola nintirira nituzannya emizannyo. Olwofuna ddi ekifo omuzannyo kigwatandikiramu ddala okuzannya ekifo. Okumpa roll. Andi kati mu maswanku twajjira mu mazina. Kati saayina roll yegasa. Wali nazannyanga buroolo butono nazannyako mu nnyonta bino bye twagiddangamu nenzannyako karoolu mu nnyonta nenzannyako karoolu mu yali eki engabo edda singabo there was omuzannyo mulala awo gwaliwo nenzannyako era ne bampaayo karoolu ne mu order ne bampaayo karoolu safaari nayo nenzannyamu karoolu dika nasangamu aguzannya dda kati ekintaasa bibiina kwawukana naye nali mulungi nali nzanye nakozi nange nali njira nenkirowooza nti nali kaakati ebibiina we byawukana kati nze nekinzanyisa ennyo nava okwongeramu amaanyi nga njagala kubalaga mmwe nti buli kato kyazannya nkisobola bwe kuba kyakuzannya si kyakulabika naye nga kyakuzannya twabika neno okuba oli mu bandi ki okuba flatudde wano okuba bukubi ate okusala ebigambo si kirungi n'afrigo tukyasobolayo tosalaganya bigambo kati kiri obadde oteekako kyaki anti no nedda kato yazannyanga n'akanula bwati eriiso yes so it will look nice in the eyes of the audience so kati ekyo nali sisobola kwanza amaaso gange gaali simanene you understand yeah so kati egambye nti mukuzannya nga njagala balaga nti ze kato byazannya mbisobola so ekitegeeza nti no omuntu gwali weegomba yali kato lubwama nze abbe
kato senga wali okigendera layini z'aba abantu zonna nazirina era lumu baali bazannya omuzannyo hatari ogw'aba superstars kwolwo abe teyajja oba ate yali abe yali muzeeyi Mukiibi Christopher muzeeyi Christopher Mukiibi teyajja yakolanga mu radio nenzannya ekifo kye naye nga exactly ng'abantu balwana okumpa layini ngamba layini temutawana nze nzirina nga nzisukuma naye nga badde eno ne bampa kikosi nenkigwamuka naye kati nnyo nenkigwamu so layini z'abantu abo nga begani najjanga bukyali nze nga layini zammwe zonna nzirina nammwe obulanko mabeere otuzannyi naye nga balina okwefuuyira kala kubanga walivuddeyo otyagwali muzungu katalinako kalenga era naye bw'obeera mu theatre ng'otandise okuzannya muntu ki yasinga okwanguyira okumaringa naye eyanyanguyira yali gundi anti disani kimera namumanyiraawo naye nabatandika otwa roles nga zezimu kati ate awo ndwala nalwalamu ku musujja awo endwala najjeeko okundaba kane tutandika okubeera naye so netubeera ddala naye it was fun netubeeranga nekimera naye nga omuntu mulayi nejjo naye yanyanguyira nakuba engeri gye nakolanga stage nze nenyigiranga mukola stage so Joni Kimera ne Kirimutu ne banyanguyira kati banaabalala nga abantu be baŋŋamba oyo tobeera naye oyo tolimulira naye ajja kwonoona gundi ajja kunyigira wafunayoko kukusoomoozebwa mu theatre gwenga yali azze obuzzi kwali twakulabanga nti osoomozeddwa nasoomoozebwa nze nazannya okumala omwaka mulamba nga sifuna transport nebadanga omwana oyo naye ekikola nga duga balenzi naye oba lwaki tusigala wano tukole ekyo tugimale babiri lwaki ogindekera abaana kye bakoze Uganda Airlines kye bakola ku olwo abaana mwekyawo omulundi gumu ate kati anti ekyekyaya kati Hajji Ashraf ampa ku lifuti oba twali tuvaawo oba twavaawo ku theatre ndoza bambi nankwatira ekisani tugenda nantwalako mwantwalako zulogabwa nansana tugende agamba niyongere mpeta munda nyongere naŋŋamba eno gyojja kusawa mukaaga ogw'ekiro mugamba mukama wange gyenzija bati oba bakuwa transport ow'enjawulo bakuwa sente nga mmeka konzis transport nti nganze bukyanzijja wano sifunanga ku transport naye nga nali mmazeewo over a year era omusajja oyo kyovola oluusi mulaba nemugamba musajja kwe sikulima omusajja teyampa transport okola omwezi mulamba naye nozaffe bana yafunanga ekisa kubawala kubanga ffe yatuwanga ku trips nze nali mupya ate mwejjukira mwali bakadde ate gwali extra nali kusiina rolo nene gyenzanyi kati nenzijanga nentuuza abantu ku theatre nenkwata netikiti era nga tampa nenzimba stage ate nga mulimu umbrella ye era eyo nanga edoketi yagikulembera yatuyisa bubi alimba olwotandikadde okufuna ku ssente awo anti Ashirafu bw'agiraawo n'alyoka abuuza saaliwo ng'amubuuza ku Monday ndoza n'agenda nabajja kati okuvuna ne batandika okumpa transport kati jjukira tuzannya maswanku nga batuwanga obupapula bwe twawanga abantu kwaka amanya go kati ono sayininga kati obupapula bw'obukomawo sente bakubisa ku musaala gwo ne bongerako zino natambuza bupapula mwana maama kasubi wano mu katale mu maduuka maduuka kuduuka ntukira nowino tuto mushauri yako engalo zitwawuliranga nga nnyingi fe tujja ku stage antwa tujja fe twaleeta obupapula enduulu naye lwasooka okukubira engalo wawulira otya ku stage kati nalina ekintu akyo ekyantukako era nga nguze emmotoka yange yasooka nalina ekintu nga baba kati abantu bawulira baba nagamba neepanka kati nga ntya nga sinnafuna self esteem eyo nga ndoza kati bano bendi nabo banakiraba bubi nga bakama bange banalooza ate ndeesa akajanja so nalinamu kafiya ako nga kantawanyamu naye nzikira twaberanga mu competition emabega eno nga abe bwayinga agamba mumpulidde kati awo nali maze okulwawawo awo nali ŋŋumye tolika twagamba nti ase negenda kuteeba ndoza mugiwulidde naye abantu bategera oba bakifunangamu batya naye byanyumiranga theatre was good simanye wabaliyo kati banyumirwa nga bwe twanyumirwa it was fun twazanyanga abe nga abagamba leero
ngenda kuzanyiba okugulu nkulekayo abe ngazanyi nomugana nange nzija nkunyingira nogaba abe kyakiwulidde akitegedde ekyo ekiwuddeko nani bampa murolo ne Mariam Ndagire nze nayagala Mariam Ndagire kuva dda nga simanyi nti ndizanya ne Katemba namusanga nakaweeyo yali asoma ku UCC ng'ate nzijawo ne tusamba akapiira nyo namulaba lumu nentambula naye paka ku main Nakawa nga tamanyi nga the other side of the road nange ndi eno naye nga ntambulirawo nga bwe mutunuulira nakita nekikolako ne ku padde nga bwe mutunuulira padde ki kati esimu ta padde mba nakwogera bitiibwa bye owekitiibwa ante ennaku ze yali padde mu padde Mariam ng'atambulira entambulira paka kukubo n'alinya taxi nenkomawo nensamba omupiira nenkera bw'afuna mu kibiina n'agenda ng'era nange nzija nga mugoberera ntambulire so kati bwe nfuna chance ezannyako naye ate ng'ali ize Mariam nga akuwa n'enzannya exactly tutuuka mu Sebalamu tebeesigwa ogwo tugwewulira nalino lubuto nali lubuto kale olabye mwana ki oyo ono yali Hagayi kale abo abaana mbwanyi kati alina emyaka 16 Hagayi kakati Mariam mfuna chance ezannyako naye John nzanya naye nga tuli wano nze driver we gotusombanga tukasuka layini ku layini twanyumirwa Sebalamu kati awo nno ng'ekitutta ffe tuleese bali abagenze mubalageko abanze ensembo twagala kulaba baleeta ki bwe tuvaawo be baddawo nga tulina okuzannya omuzannyo ogw'amaanyi ogusobola okubanga gubeerabiza kati enjawukana ya Diamond Ensembo ne Afri-Talent bwe yakkolera nnyo yayinza oba ndi kyendi lwanjawukana eyo kubanga jjuga twali bangi twali nga 6 ate nga ffenna tumanyi ffenna nga tuzannya kati 6 eno senga teyayawukanamu kuba kati kumpi nze nga tebalowooza kumpa roolu nga Nsirikidde tannafuna tebalowooza kumpa roolu nga Bosco tannafuna tebalowooza kumpa roolu nga Jose tannafuna tebalowooza kumpa roolu nga Habert tannafuna nga waliwo eyo ttiimu eyatusookawo nga be basooka okuwa ebifo ffe batujjukira luvannyuma nga bagenuka bina babigabye biweddewo kati gwe jangu n'oyo nga tolinawo na layini yitawo kayitawo Mariam yate yakigamba kati gwe yitawo gende omagalala kigenda bulirayo obulirayo oyagala kuleeta kalayini ko bambi weeresalesa nagambye kuyitawo tobaako kyoyogera yitawo buyisi noyitawo n'ogenda naye okwawukana nze kwannyamba nnyo ne tuzanya Sebalamu tebeesigwa oyo ne tuvaawo ne tuzanya guli gwe banzanyisa nga ndi mukadde simanyi gwali ani but it was fun kati omusala gwo gwasooka wena kyagukolamu kyosobola okujjukira ndagula mu Mufaliso eminene gino egija sipongi sikisi by sikisi goli Mufaliso gwani bana baali bakaleeta emifita fomu nengweyiwamu naddayo kamangweka mwebakaye ku olwo mukulu programu toyagala gindekera ngonzirukako awo nali nkyalinzekka kumufala awo nenga nagulira nali nkyalinzekka Lydia ayita yajja luvannyuma kakati like awo wali ofunyeyo ku zadde nga tonafuna zadde naye sirinayo mwana nali sirinayo siranga nali nina wali olinayo nali nina wakera ebintu naye nza nali sirina naye awo nali nina omwana nali nina Martha yali waali kati akola ki Martha akola motlof yamaida n'okusoma n'okufumbirwa Martha yafumbirwa empaka n'essula n'ekidaala kyagwa oli mubi nnyo oyige basenga b'abaana tuliwa saagala wangi saagala nalwa nnyo nammwe ne mbategeera saagala kuntawaana nokowaibwa kubuca senga kati tondi bubi wano entiki ku bibuuzo eby'omukolo mwandinseseza nti nga bako ne bagamba taata kiyo nasekaseka wejjusa okuba mu theatre than okukola amasanyalaze no sikyejjusa kubanga kino kyonna kikola kati kiri kyesaakola sinza kwejjusizamu kyesaakola ya ne theatre has been so nice endaza abantu abantu banjagadde nfuse mukwano gw'abantu it's because of theatre that I'm who I am today so theatre yakutuusa ku radio yes
basically ekyo kigamba mutunze katemba everything kyendi nekyenkola it's katemba kubanga katemba yagana erolo nogisobola ekintu nosobola okikola nekivaayo bulungi ogikalina batwala okukola akalango ne bangoba mbona tutta abaana Joni sijja kusonyiwa Joni Ashirafu ne Mariam ne tosabye anti ngono tusabye eyo notwala tukola akalango ate ekyan otwala fa abaana naye Joni mwali muloza tetuukule basajja mu watwala abaana baffe nga totusabye abaana be natwala mulimu gwe mulimu Ruth Wanyana sonyibo mulala yali anti ngamena muli bisajja bikazi kona bisajja twali bato kugwe twali bana bato twali bato kati ate ne mumpisizawo okuyisawa kati anti ze muto gwe wajja mu theater ng'oli muto amini ng'oli nga ffe tuli bato ng'oli mukulu nabasanga mu theater yammwe kati mpozi nga kyebangamba kana akaana akataka tutta abantu abakulu we kanaalwawo Mujuka. So all that has been theater and I appreciate nebaza n'abawagizi baffe nabo batuzangamu amaanyi ng'ogenda okulaba kugeya kazanyako guni mwali ogenda okuyingira stage nga engalo kati awo nga tulwana tusaba Katonda batuteekeko ku bipande basosaako ffe ate luli twabangako ku bipande mujaako mama banasaka kubaako bakulu badirector batano bebasooka abanene nga sina kusooka nga be babaako ffe baabitandika luvannyuma naye nga babaako batano ku bipapula byabwe nga ffe batuyita n'abalala nga twali tulimu n'abalala kyaluma abantu bangi n'abalala maama twali tuzannya muzannyo ki oba nabyewanga ne banteekako katola okubirema amasande essimu nga tayagala byakatemba byanzizangayo kiro nga tabyagala maama nga yetagala ntambule kiro ngenda okulaba ntaddeko ku kipande nali muna muka t-shirt kamyufu nkajjukira bulungi nga nkuliraanya awo nzika naye waliko awo nga kwetuli munnange tetubeerabeerako bana twogedde ku mama sande mama sande okuba nga ava mulamu bwensi eno tekyakuwa setback ntera n'embeera bwenzijukira nkyuka azin ne kati era okoze byokireeta nyinza okukaaba sijja kirekolese waaki ate ojjukira nti yakaweza emyaka 10 bukyafu so olusimba nakyenkola nenzijukira neŋŋamba yiye omukyalo oyo mwali wamu nnyonnyonnyo so neewunya okubanga tekukkizaga theatre theatre yitagiinako mutawana kyali alinako omutawana kuddayo kiro nze nafuuka omusajja mukulu naye nze nali situsa ku ssaawa 4 nga ntunula ng'oba okolaki ekyeggulo mukirya ssaawa 2 zigenda okukola essaawa 2 nga mulya mmere kale okuva ku 2 tetwalina tv ova ssaawa 2 mugenda kuba mukolaki tv zaye tezinnawera mboozi kijje nayina nyumya ne maama omukadde saayina nnyo mboozi naye ng'era tunyumyamu kati otusanga tutuddeawo bayithe nali nkuze n'okula nga nva ewange nengenda ew'omulaba n'otuula ebigambo nze siira nnyo bigambo nentuulaawo naye n'atuulaawo ajjukirayo kimu n'akubuuza ye bannange akapuloti gye wali oguze enaluvule maama baagibba nga walaba etusirika bannange wali ogambye nno okuntwala ndabe mwannyinaze ekatose eyo nga nja kutwala maama netusirika nga tubeera bwetuto naye nga yali kyaliwange avuddewo obulamu bwo bwaddemu okubeera bwe bumu oba wamala bbanga ki nakula namala nenkula nembeerawo nentoba twakutiiririra tugamba tugenda kukola tutya naye mukama mulungi naye namwe mwambeererawo ekyo nkibeebaliza namwe mwabiyingawo twalinanjeyo wanjeyo naye kuva lwaki oyo kyayo eyo giwesimba bayibe tugendeko mu politics olwoyingira otya politics kinyagenyego kirya Patrick si gwe muntu gwentune ngo omuntu ayagala ebyobufuzi saali mu byabufuzi munange naye nali njagala kuva mu katemba njagala kuva mu radio nga njagala naye ngamba kati kugenda ngenda naye abantu mbakoleddeyo ki so I wanted to do something for my people kati ate something eyo Katonda ayoza kati muleke Katonda tateesa kibi ndowooza agatulekera awalaba gye tulaga ojja kumbuza ebibuuzo ebifo bannaye otyo lwaki tonsiibula enkubeze tubalizaako nayagala okuteekawo nenjagala mbeeko ekintu kyenkolera abantu bange kweganga kye balijjukira nti oba luguudo oba kizimbe oba ddwaliro Patriko yakikola banna mujuka ngenda muzza
enkuba yetugobye nze mbadde ngumye naye enviiri zo zinnuma kanzijjeko